Mr. Museveni, what is this? What is this? Osuubika kino kigenda kutaasa, kigenda kuleka mu bufuzi bw'olowooza. Kati njagala nsooke nkubireko ekyama. Embassy ya Geneva, ekizimbe kyeriko eriko abantu abalala bangi nnyo. Ne bw'olowooza ng'ogenda giprotectinga, you are lying to yourself. Here in Switzerland, we have a right to protest. Stop killing our people. Moreover, you did not win this election. 35 years in power. What else do you still want? What do you still want? Kati njagala nkubuulire Mr. Museveni, ne bw'okola tolina ky'okyayinza kukola kigenda kuleka mu ntebe omwo. Tekiiyo. Kati bino byowandiika omala biseera. Ono gwe simanyi ani agambye gwe baleeta mu diaspora ku missions. You are wasting your time. Mr. Museveni, leka nkubuulire. Ndi wano sivangayo kulwana lutalo bukyanga mbaawo. Naye Sseebaka, obuteebaka kumpaliriza okusitukayo. Ngenda kukozesa buli kyenyina kyonna okulaba nti nno ova mu ntebe eyo. Ogenda kuvaamu nga teweeyagalidde. Kuba bagezaako okujjamu bulungi ogaanye. Yes. Ogenda kuvaamu nga teweeyagalidde. Bob Wine is the elected president. Yes. Kati lwaki owepanga? Kiki ky'olowooza? Kati leka nkubuulire Mr. Museveni, njagala kati twogere tuteeseemu. Tolina ky'ogenda kukola kigenda kulemeza mu bufuzi. Tekiriyo. Ku Africa, East African region, gwe ne Kagame mwe mulemesezza ensi ezo okutereera. Weefuula gwe Museveni ng'oyagala kutereeza Africa, so oyagala kwonoona Africa nga weefuula atereeze naye ng'ate oyonoona. Ossa abantu obamazeeyo, omanipuletinga buli w'olaga, olowoozezza ani akyakuwuliriza. Wano we tutudde njagala nkwanjulira abantu ab'enjawulo abava mu nsi ez'enjawulo. Kuliko Abaswizi abawano, kuliko Abanigeria, kuliko Abakongo, kuliko Abagambia, kuliko Abasenegal. Tugenda kwegatta wamu ffenna. Ate leka mbabuulire ekyo tekimala. Museveni, emisango gy'olina nze ngenda mu parliament ez'enjawulo. Bulijjo nali njagala nkukwasa ekidiplomatic. Nagezaako okutumira abantu ab'enjawulo naye ekitwe ekyo kirabika kyawumba. Sobola. Nakutumira abantu ab'enjawulo. Yes. So, ebintu ebyo bijongezaako bikwata diplomatic olabika si lwe lulimi lw'owulira. Kati ngenda kukubira ku lulimi lwonna lw'owulira. Nze ndi ambassador for peace, nwanirira ddembe. Ate n'abantu be neegasse nabo bajja kugamba mu Lufaransa, bo omulwanyizi w'eddembe bamuyita Kumbata. Njagala nkubuulire Mr. Museveni, nsirikidde bingi, wano nali nze nkola n'ekirumira nga tonnamutta. Fayiro ze zonna ziri bweziti. Gendawo nyaawo. Fayiro za kilomita ziri bweziti. Yes. Ebyama byonna byonna mbirina. Byonna nabisigaza. Nali nkulinzi nenaakamala okulinda omala okusemberayo olibisanga mu maaso. Naye kati ngenda bifulumya. Era tebabalimba simanyi Museveni alwana ne Kagame. No! Yes. Temukikkiriza. Ebyama byonna nja bita lumu byonna mujja biwulira. Nja bita. Kagame Museveni bali ekintu eki. Ne bw'onookola ki? Nze ngenda kufightinga until the last drop of my blood. Yes. Sigenda kukendeeza, sigenda kuzikiza. Yes. Sigenda kuzikiza. Nsazeewo obulamu bwawe bwonna mbu kino kye ngenda okuwa abantu ba Uganda ate nga nkifightinga mu linnya lya Mukama. Ngenda kulwanirira Uganda mpaka. Nakawadda kubanga abantu baffe bonna bafudde gwe mubbye buli kimu ekya Uganda. Museveni nze soogera bingi, njagala nnyo actions okusinga okwogera. Action ezalizo gy'okulaba, okwogera ojja kulaba kutono. What is happening in Uganda? Yes. We all see it. And
whosoever that calls himself the president, Yes. that they don't want to live there. I want to ask you a question. Is it your father's house? Good question. Is it your father's property? Yes. I'm Claude Alain Schilt. I know Marie a lot of time, and I work with African people since 20 years. I'm delegated of UPAF, University Populaire Africa in Switzerland, but we help all people in all the world, especially in Africa, Yes. to have a real independence. Thank you. So I can help you. We give support for a real independence in several countries. From I'm here to support my sister, not because I'm also come from Africa, but because also we have the same problem with my sister. Where are you from, brother, if I may ask? I come from Congo. Okay, our neighbors. Yeah. And I just want to say something about two guys, Museveni and Kagame. Kagame, yes. Because they are the ones they are killing Africa. These two guys. Yes. And now is the time for you to leave and to stop. Because many children, they don't have education because of you. So now is the time for you to leave and to stop it. Because their future is not from your life, but it's from God's life. So now you have to stop it. Otherwise, it's going to be difficult for you. J'ai le message pour M. Museveni. M. Museveni, assez, c'est assez. On en a trop. Il y a trop de morts. Trop de morts dans ce pays. Toi et Kagame, vous avez détruit l'Afrique. Les rêves de la nouvelle génération, de la jeunesse, vous avez tout détruit. Pas de tueries. On en a assez de ça. Laissez la jeune génération émerger en Afrique. Yes. Vous avez détruit le Congo, Kagame, Museveni. Les rêves de beaucoup des Africains. Maintenant en Ouganda, tu veux détruire le rêve de la génération nouvelle, de Bobby Wine et des autres. Je demande seulement à la population de ne pas baisser les bras. Il faut se lever. Et l'Afrique va se lever. Cette fois-ci, ça suffit. On en a marre de vous, de tueurs, de sanguinaires, criminels. Yes. Vous n'avez pas d'avenir en Afrique. Ni vous, ni vos enfants. Ça suffit, Kagame, Museveni. Yes. Going down. And first, and that really is so bad, and I'm so angry with all these governmentals, whatever, Yes. in these dictators or whatever, that have to stop to kill. Yes. It is not right that people is slave. Yes. The people of Africa is not a slave. Yes. And not for us brothers, under the brothers, to kill one another. Yes. And I speak in the name of God, Wow. the Almighty God. Now, I speak a warning Yes. that these people from Africa is the heritage. Yes. The people is heritage. I am friend of my sister. We have fighting many things together to help the people to stay in a better life. My message is very simple. Very simple. Museveni, go out. You are expired. Go out. We don't need expired things in our country. Let the president lead. You are no longer our president. This is my president. Yes. This is my president.